Jendi sebo obulamu bugamba ki tuli wano kivulu kituwuuba kivulu kituwuuba obudde buweddeyo ogenda n'otoola emyezi ng'esatu emabega n'ogamba banaye tukole ekivulu ng'olaba kiri wala naye kati ogenda n'otuuka ku ssaawa esembayo n'ogamba bannange kyogamba essaawa ziweddeyo ekivulu kituuse pressure n'eyambuka naye nga tuli bulungi ala atukuumye mukama mulungi mukama mwesigwa. Stage sikujubisa stage yiyo era ne wano oyimiridde ku stage stage yo tugimaze ogiteekawo screen zizo bamaze oziwanika amataala bamaze oggawanika ndozo olaba obuveera bwonna babusibye ne fulaga yange yo tenvaako gimanyi fulaga yange ye Uganda yo tenvaako buli wengenda ndi muntu wa ndongo ya Uganda music wa Uganda. So I think we are almost there. Ndoza tulinayo I think about 20% to go. Bina bijja kugwencha. Kuba kati eno open space. So bola abantu wano tetnaba kuteekawo furniture, tetnaba kuteekawo ntebe, carpet, bichi tebinaba kuleyingibwa. But tomorrow I think by lunch tujja kuba good to go. Nize kubuuzaako nize kwebaza byonna by'okolera eggwanga webalekera mu strong. Thank you for being such a strong man. Because you are the pioneers of what I'm celebrating for 10 years, I thought I would pass by Uganda and thank you for contributing too much to my success. When and where is the party? Enkya ku Nexus. Enkya Saturday nga 27. You have been a big ekyo kyo kituufu principal si mwangu wa kumiitinga musajja ali extremely busy naye ndowooza guba mukisa sometimes okubanga Katonda akuwa favor ebanga you can open so many doors when you knock. Nze principal abadde mukwano gwange ebbanga ddene nno ddala ddene era olaba ekisiza okuneewuunyisa nti before lockdown nze nafunako chance egende wa principal waka namugwira bukubiza essimu ne mugamba owaaye ng'obuzeeko nangamba jangu ndabeko ewaka emagere nengendayo ne tukolamu ne boxing omanyi ni musajja wa boxing ne tukolamu ka boxing awo ne first lady Bobi ne tukolamu ka boxing awo ka video ako nenka posting mbadde nakerabira naye we ntaddeyo video eno newadikibwa abaana bajjeyo ne video ezo neewunyisiza nnyo. So principal munayengeri gye nene ekivulu principal is one of the founding fathers of the entertainment industry of Uganda. Eyabavubuka, him of course Chameleon and Bebe Cool, they have their own respect. So kati ngaffe abajoininga industry eno abamu kuffe 90% of the reasons the child joining is because of them. Twabalaba ne batu inspiring ne tubeegomba ne twegomba kye bakola ne twegomba okuba kye bali. So for me Dagy Nyc okujaganya emyaka 10 mba nina okwebazaako bakama bange bakita bange aba industry eno bakama baffe kati namukubidde essimu nasookera wa Bebe ne mwebaza nenziro wa Kamiri ne mwebaza principal ne mukubira essimu ne mugamba munnange mbadde nsaba kujja kwebaza this 10 years. Of course you are a force behind a lot of inspiration. Munnange nangamba jangu ku office Dagy tunyumyemu nangamba ate tubulangane jangu ndabeko tunyumyemu bwe ntyo nengenda ku gate ne banzigulirawo ne mpitawo paka mu office ne nyumyamu naye nyumizamu naye akaboozi kaddakiika nga 25 tunyumya ku ndongo twejjukanya tunyumya ku biriwo ebinajja mu maaso ali mu congratulating me asanyuse milestone gye ntuseko ey'emyaka 10 angamba Dagy nno okoze olaba obadde okyali on top after this long. Nangamba I am proud of you Dagy, I'm very proud of you. Emboozi badde nnyingi nnyo. Abasinga bagambye oboononye masannyalaze kuba olugenzeeyo olushalinze ka video ne tulaba ne babebe bonna nga bawanise n'abantu abalala nga bataddeyo baddukanya abantu bakola. Babebe okuwanika ndoza tebawanise olw'okubanga principal ampanise really. Ndoza abo abasajja balina kye bayita experience mundongo. I think they know the right timing of when to share somebody. So I think it is also exciting that
I mean, principle, mbadde wagulu ne bebe nampanikirayo wagulu immediately. I think it is interesting enough, but it is also a blessing. Kamili yampanika ennaku nga 10 emabega. Era ogenda ku Instagram ye ne Facebook olaba nti yampanika ennaku nga 10 emabega. So sagala gamba nti bapanisa olwokubanga principal ampanise. Nedda sebo. Love weeri omukwano weeguli nacho love weeri. Kirekawa abantu abamu betwalaba abakulwana ate nga bannuupu naddala abali mu layini gy'olimu oba abagivaamu naye nga mwe baayita kugeza omukyala Flavia Namuli. Simanyi. Kibalekawa. Simanyi. Oba bakkiririza mu principal. Ekyo kituufu naye simanyi we kibaleka. Again, nga bwe nakugambye ku ntandika ya interview eno nti munnange buli omu abaako ne favor ye, buli omu abaako n'omukisa gwe. So simanyi we kibaleka. I think it's just my own favor, my own luck. Yes, sebo. Tusubira abantu bano nga bwe bakupostinze tubasuubira obbalaba mu kifo wano. Kyenandiyagadde omanyi business y'endongo eno ekyuka buli ssaawa. Business y'endongo ekyuka because music is business munnange. Nze nga Dagy nsobola okugamba nti ku mbagayo nja kujja nkwemsingire ku bwereero kulaga love n'ongamba kale naye ate ekiro ky'embagayo ate nenfuna akasimu nga kampa kasente kakampaayo kasente akeegasa olaba wenkugamba muganda nange tugenda kukola tutya kubanga luli nali nakuwa nga date eri open ne kati date nejja naye nga ekisingira ddala it is the first step that matters. At the first moment you request somebody n'agamba nja kubeereramu, that is what matters first. Kiraga nti there is a stone of gratitude mu mutima gwe towards you. The fact that abakkiriza, there is a stone of gratitude mu mutima gwe towards you. I believe nti bonna nga bwe mbawanise bajja kubeerawo. Wakati ng'okoze interview emu eyagetinga viral eya mami wavaayo omwami bawa Vivian Tendo n'akwataakinga nagamba ebyo byesonyiwe biveeko after all bantu bangi bakuze nga tebalabye yadde ku maama yadde ku taata embeera eno yakuzeeta Interview saagiraba yapostinga saakiraba oyinza mugamba bugambo ky'okusinziira ku posti ye nina kyenyinza mugamba kubanga era posti ye saagiraba. I wouldn't want to give it energy. Abantu bajjukizeeko ebisale biri bitya promoter kyakiri emabego kirimu Promoter bamuyita White Lion Umbrella. Kim Hanks. Musajja ayagala nnyo endongo, musajja ayagaliza, musajja ayagala nnyo okugrowinga talent. Omusajja oyo naye ayambye abayimbi bangi nnyo, ayagaliza nnyo ekisembayo. So Kim Hanks we namuwulira idea yange y'okucelebratinga Dagy ya 10 waliwo promoter bana abali baagala okungula okunzijamu naye mu bonna mu mukwano gwange ne Kim Hanks n'abalanga guliko waggulu nnyo n'ensalawo nkiwe Kim Hanks ekivulu kino. So Kim Hanks njagala okumwebaza, White Lion Umbrella, The Hanks Media bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti celebration yange it is every inch worth it for 10 years. It's a good milestone. So Dagy Nyc emyaka 10 gye mbadde mu ndongo nga njiiriba abantu bangi bambeereddewo especially the fans. Ba fans n'ensalawo mbaddize buli muntu fani atagenda kusobola kugula meeza muwadde omulyango gwa bwereere free entrance gwa bwereere ajja alabe ku bayimbi be abasinga okwegomba bakomediani ba celebrity basinga okwegomba anyumirwe adde waka agambe nti 2024 Dagy Nyc yatuwaamu. Meeza abanasobola okugula emmeeza ya miliyoni emu. Emmeeza egirako ecupa ya whisky, egirako mixers byoyo soda oba mazzi oba ki cupa 5 negirako ne plata y'emmere etuuza abantu 8. Emmeeza ey'emitwalo 5 etuuza abantu 6 yo egirako whisky ne mixers. Myaka 10 oluva mu celebrations zino endongo ginnyuka oba MC obunnyuka ova endongo yeeyongera bweyongezi. Endongo yeeyongera bweyongezi. Teri kuwanika tweyongera bweyongezi. This is what we know how to do. Nze soba kutandika kugenda kulima. This is what I was destined to do. This is how I was designed. This is how I was structured. Nze manyi ndongo. Moses Matovya celebrating 46 years of the business. Manyi kitegeeza okuba endongo emyaka 46. Naye era pakati Africa ekyakuba properly sobola give up. N'otunulira abantu abalala be tusinga okwegomba
bemutulira n'ogamba gaayo oyo wakabi ba Jay-Z bakubye endongo emyaka 3-4 bakyagikuba era akera ku makya n'ata oluyimba ba DJ Khalid bakubye endongo era bakyaliwo kyetumanyi endongo kyokka kyetumanyi. Okay, principal ayise abafutu soldiers owola abalala abatali bafutu soldiers kuba principal baba ayise bannange bantu bange mujja tukuba endongo kyekyoka kyenyinza okubagamba njagala okubeebaza okunsupporting ebbanga lino lyonna nze nno mbadde lake nti mbadde MC alinya ku stage ne batankubayo kacupa eyo nayo eba favor nti abantu baba bakwagala bwagaze baba basiima so njagala okubeebaza okumbeereramu ebbanga lino lyonna mujja tukuba endongo and I'm giving back gwe yonna ali eyo ng'osobola okutuuka ku Nexus bw'oba owulira nga tosobola kugula mmeeza nga obusobozi tobufunye jangu okuba endongo entrance ya bwereere jangu obeeremu ogule kabeerulagako otuule ku meeza ne bebiwo muli akamere kammwe ffe tubanyoosa endongo. Yes, sebo.